Omukwa w'enkuba akedde okufudemba mu kibuga Kampala nga ne mu Lubiri Emmenga atuuse. Talobedde bantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza Buddu mu ggombolola y'Ekyanna mu Kaakassaabagabo ne Mutuba Mukaaga Katwe okukiika embuga n'Amakula. Ng'amakula gano gabatikuddwa omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba. Birabika bulungi twebaza Amakula Ssaabasajja. Omutaka Namwama asinzidde wano n'akubiriza abantu mu Buganda okwettanira enkola y'okusitula omutindo eyatongozebwa Obwakabaka gye buvuddeko baganyulwe byansusso mu bye bakola. Obanga oli mulimi lima ebintu ebijja okuggyayo omutindo gw'ebintu okikola otya teekamu ku bigimusa funayo ku mazzi nga Katikkiro w'ebyalo watugambye nti amazzi ng'ago gabeera awo gakuŋŋaanye. Era mu kaweefube w'okusitula omutindo Omutaka Namwama alambuludde ku nkyukakyuka mu nkola entongole ez'emikolo gy'obuwangwa okugeza ng'okwabya ennyimbe n'emikolo emirala ebigenda okutandika okuteekebwa mu nkola. Tujja kubanjulira enkola entongole ku kwabya olumbe, erimu okutambuza olumbe, erimu ne certificate egy'okubanga eva mu Bwakabaka balaga nti olumbe lwammwe lwakola ki lwayabibwa bulungi. Nawe muligenda mu kkooti kuba abakooti badde batutawaanya wano. Mwayabya olumbe olwagundi naye akati bino ate batugamba bino na bino na bino. Natugamba ate naffe tetumanyi ani yalutambuza. Tubitadde mu mbeera. N'olwekyo bajjajja nabo bakola ki bali mu kulinnyisa omutindo. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Rutu awamu ne Ssaabakaaki Omukungu Robert Sewava bawadde abalimi mu Buganda amagezi okuganyulwa mu nkuba etandise okutonnya. Tulabye ekyeyanga kitambula emmwanyi z'abantu nga zikala. Tugende tusime emifulejje, tugende tusime ebidiba. Kati enkuba nga bw'etonnye tugende tuteekeyo kyonna ky'otaddeyo. Ate ne tusize tubirabirire. Bo abaami b'eggombolola ezikiise embuga olwaleero basiimye Obwakabaka olw'enteekateeka ez'enjawulo. Tuli basanyufu nnyo ng'abantu b'e Buddu, abantu b'Ekyanna mu Kaakassaabagabo mu lukiiko lwa Buganda ne beeno okusalawo okuzimba ekyuma ebulemeezi ekikamula ennaanansi n'obutunda. Kubiriza abakulembeze bonna naddala mu ggombolola ya Ssaabasajja Katwe mu Buddu okubeera abakozi, okubeera abayiiya. Kati tuleese Amakula ate mu Desemba tugenda okuleeta oluwalo. Ng'ennono bw'eri amakula ag'enkizo mu buli ssaza ge gakulembera ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka byonna ebibeera bireeteddwa era nga Bannabuddu bakulembeza entala z'ensonzi n'embugo. Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Ageesigika.